Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtabananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera guchicha. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutujja mukujja mbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe nga ku YouTube channel olabe ebyakabi byonna byonna kyekiriwo. So right twagala tulabike nga twogerako ate n'abamu kwalagala okuzuula tulabe bo bagamba batya embeera bagira batya kiki kibatuuseeko mu bulamu bwabwe. Tekemu wane essimu peke nga tubakubirako tumanye kyekiriwo. Hello. Claire. Wanje. Oli otya? Jendi. Ono bamuyita Katongole omutongole ne Sali wano ku beat. Kutegedde tata wani Katongole. Nze ndi taatawo. Anti abanzalira beddira kyaba kuzaala. Ogeza nyini. Kati nyini we ogeza nyini olwo. Onoonya okulemesa banno. Nedda. Kati Claire akoze ekyo ono Kevin. Kevin njagala muzuula mubuusabuusa. Kiki alabika akukiitingako. Mwaba ki? Sina njagala muzuula. Ate Rasta gyali naye ayagala. Kati kusengubuge ne Rasta ni gweyagalira. Njagala Kevin. Kevin yalimu ku plan ki Rasta talina waaka. Talina waaka. Naye mugezi mugamumugirira ku muzimbi. Okay. Ate oli omulala. Rasta nga talina makulu. Rasta talina makulu bamuzala ye. Rasta yakubwa nnyo. Mwatandika mutya ne Rasta? Rasta mwabivaako. Byali byayala Kakati Claire. Ono Senkubuge ye Nambole mwatuuka. Sobutatuuka. Ngali atya. Kiriya. Ne abakazi mufiisa sebo ogambye Rasta fala tamalaako. Byamukuba baaminoza. Kati beerako nno. Oyagala kulaba oba akulimu. Kale beerako. Hello. Mwami Kevin. Wanji sebo. Jebale ko sebo. Kale sebo nawe jebale. Kale. Ogu is this Mr. Kevin? Yes. Ono muzimbi. Yes sebo. Now they gave me your number. They told me that osobora okuzimba asobora okubera n'abantu abayinza otuyambako wano ku somero lya Free One. Yes sebo nsobora. Gwoyiwa. Ndi manu Matuga. Oli Matuga. Okay, that is not very far. So somero lya Free Chali pia tuli Kawempe. Manyiwo sebo. Waliwo somero awo tuli mu kutereza okutandikako. Yes sebo. So twagala nitwenda omuntu waliwo yatuwadde essimu yo n'atugamba nti osobola okutuyambako n'ojja ne tutereza ebibiina byaffe kuba abaana bagenda kuddamu batandika okusoma. Yes sebo. Kati obadde osobola okukola? Nsobola okukola. Oyina kampuni yo y'amaanyi kuba oli yangambye omusajja w'amaanyi nnyo asobola n'abaasa kukola ekintu ekyango w'amaanyi musajja mulungi. Nina besobola okukola nawe naye si kampuni. Toyina kampuni? Naye nga nina abantu benkola nabo nga nze. Naye ng'osobola okuzimba ebintu by'essomero? Sebo. Okay, kale kakati tuyinza kusisinkana ddi nkya? Sebo naye tusobola okusisinkana wowe oyagadde. Kale kakati omwami Kevin nyala kujjuzaamuko wano mu fayiro. Ogambye obeera wa? Ka Matuga? Era wano Matuga sebo. Okay. Oyina emyaka emeka sebo? Omulimu gusabya byaka. Anti tuyina fayiro gye tujjuzaamu wano kubanga tuwa contract. Twagala kuwa contract kubanga waliwo kampuni waliwo ne yatuwadde gwe ng'omuntu. Ani yakuwadde namba yange? Igwo otegedde ani? Kandi muza munaye manya yakuwadde namba yange. Kutaka mumanya n'enkonya kati guni yakuwadde namba yange.
kati gwotegedde ani soko mborre gwani gwotegedde bwana sali yakundeka ku radio yatadde ku radio yakoze ensobi kankwe madam secretary fe bintu bye tulimu biri serious. This is not radio. This is not radio sebo madam secretary, please talk to him. Hello Sebo wangi Peter Florence Appeal ani Appeal Florence Madam Appeal Florence. I don't know Luganda very well, but we wanted you to come and help. If you are going to be willing to work with us, it is very well. We want you to work with us because like the president said that a school is to open on the 1st of March. So if you are willing, then we can work together. I'm willing, buddy. But you are not sure whether you are willing or you are ready. We can provide you with the working equipment. You have equipment? I have got equipment, madam. Okay, so can we work with you on a contract? Because you know this is an organization. So then, because it is the organization, then we have to take each and every detail of a person that is going to work with the organization. Yeah, for him he's thinking that this is radio. This is not radio. We don't want to work with the radio person. We want to work with the individual. Sebo, do you work in a radio? Yeah, I think I'm on radio right now. I'm on a radio station. Which one is this one you are saying you have radio station? I had that man. You have a radio station? Okay, I am sorry, but then we don't work with the radio station. We shall organize to work with the radio one time if we get money and announce our school. This is the radio I'm on talk. I don't understand. You are saying you are talk on radio? Yeah. Which radio you want to talk to? I don't understand Luganda. I am sorry. You don't understand Luganda? Yes, I don't. I can't speak well Luganda, but I can say Oliotia. Madam. Yes, sir. Can I ask you a question? Please do ask me. Who gave you my number? Well, because we work with the several parents. Yeah. And because we have been having our structures put down for a whole year, so these parents come to us and say, we have these people that if you want to work with, so they give us people who can do construction, they give us people who can give us food for the children when the children report back to school, and we also get people that can give us other services. So many people come out and give us names of people that can give us services, okay? So, okay, where can I find you right now? You can come to Kawampa. This is where our office is right now. If you want us to take you to school the site, you want to check out the site, you want to check out the site. This number is not, the number is I'm sorry, what you say? This number is not for... It is office number, isn't it an office number? Don't you see office line? Senkubuge. Senkubuge. Mr. Sekubura. Kakati chiri bwechiti. Katongore. Katongore. Senkubuge lwaki weefula mugezi nnyo? Sikwefula mugezi, ndi mugezi mwana. Toyina mugezi bw'olimu. Kakati soko oba oli mugezi nnyo mukazi kyampadde essimu yo. Mukazi kyampadde essimu yo. Manyi weefuula nnyo mugezigezi. Mukazi kyampadde essimu yo. Mukazi kyampadde essimu yo gwe njagala ombuulire. Naye mumanyi. Mbuulire erinnya lye. Nadda. Katongole Katongole. Senkubuge kale kirungi ontegedde. Mukazi kyampadde essimu yo. Akoze ensobi mwana nanteka ku mpewo. Toli ku mpewo, twogera mu bwogezi. Kati tukolewe tutubeere bantu bakulu. Waliwo omukazi yampadde essimu yo. Nze mbuulira kintu kimu nti omukazi bw'ati yampadde essimu yo kyangu nnyo. Omukazi. Gwe toyina mukazi? Mukazi muyina naye nga kituufu mukazi bamuyita ani? Katongole. Yali talina kunteeka ku mpewo. Toli ku mpewo, omukazi we bamuyita ani? Bamuyita ani? Era okimanyi ye manyi naye. Senkubuge bw'oba omanyi nti olina omukazi wo oyo omu. Njagala ombulire nti mukazi wange akuwadde essimu yange ye gundi. Kiwedde. Ekyo bwe kikulema okwogera bakukyaye nga lumu nze nkubuulire. Nkyawe mwana babaga kitegeeza kuteeka ku mpewo. Awakukyawe?
Anja kona iko ali kati ya ikasoze mukubira nomugamba agenda mukubira kati. Tosobola na kwogera linnya lye. Ntasobola byogera naye. Kiki ekigambo byogera? Anja atakuze bisiwe batoba bakole eri. Nyabo. Wanji. Mubuze erinnya lya lyogere. Gwe baby. Mubuze. Gwe baby. Choka Ivan. Kati gora kiyogera linnya lyange. Gwekera befura mugezi bwana zeni mtajja nnyo. Kati kale mukazi kyako atuwadde simu yo. Bamuyita Kereya. Twale eri muyaye gosose muwulira. Bamuyita Kereya. Ekiyaye kino. Osose muwulira ng'akolola. Denda sibo ezerija. Nyabo. Wanji. Amayogera n'ekisajja kye ekyo ekitulimbalimba. Okkiriza kezini. Owa teri choka bwana zeni mtajja mugezi nnyo. Ojja kutya nagamba. Wa ate balina kye bambwasiza era tewali. Gekera osajja zeni mtajja mugezi. Tetumala tetegula. Senkubuge. Wanji. Olina obukyala bungi Kireya kakiwulire leero. Ndari bamula bali obulabyeko. Kireya. Wanji. Amesajja eryo lyagala ebyaddala. Yes, ajja yange ebyo njagala. Nnyo n'amaanyi. Oliwanye sebo omukazi akuwanye embwa omalako. Bwagambye. Senkubuge kituufu obalako. Simanyi. Kati nno omugambeko nti I love Kireya I love you. Yogera va mu byokukimanya byogera. Kireya. Wanji. Amagwe kimugambe tulabo bataakiddemu. Iyi bebi wange mwagala omuwaati. Kati nawe baby wamu no mugambe. Yongoze tambula mukubo ngandesire mask sitera jambra ndagenda gisa. Kati oli ofuuse serebu. Kifuna ensonyi kirembo ensonyi. Mwensi. Sajja kwe. Bw'obanga emweyo zisuula eri nga towulira nsonyi. Eweewo zisuula eri nga towulira nsonyi. Boy andise busi kati ndikunze yo mati ampulidde naye. Kale mwe mutujjeeko ebitole bya laavu mweraba. Owaayi Kireya. Wanji. Kimalako ekisajja oza kikwagala. Nnyo n'amaanyi. Amaanyi ogafunye? Iye. Genda okinoonyeeko leero baaba. Si empewo. Si empewo eno. Kyokka Kireya. Genda mwana mama ofuna akabugumu. Abamu tuli wano twenyodde bakatongole balinga abataliiwo.